Tukutegeeza okusobola kubanga ogifuna ku kibanja mpola ogenda kukola otya funa emitwalo 8 ebbaluwa ya LC abakweyimira 2 n'endaga muntu zaabwe ogende ku offices zaabwe munde bali opposite Total obeeka mu kya opposite City Oil webali ate wefune pikipiki kakati bagenda kuwa akakonge kakutwala mu draw osobola kubanga bw'otoba okumalayo piki ate n'ofuna endala ya bwelele kale twayogedde ku nsonga y'enkwata y'abantu abalowoozebwa nti balina obulwadde abayoba balina obulemu ku mutwe oba balina obuzibu ku mutwe mubasiba enjegere mubasibira mu mayumba mubasiba emigwa abamu babufuna nga bantu bakulu abamu bazaalibwa nabo naye kati bano ababufunye obufunyi ddala ababufunye obufunyi olumu balowoozebwa nti omulalu abeera violent olumu bakyusa balowooza ajja babulako divorce agenda kugabanamuko n'abantu awo batubuulire bakwatibwa batya olumu babeera bakambwe omukulu wow ku BBS Telefina omulungi atulaba olunaku lwakubiri wiiki naye betambula mpola akanyomero twecce program sumulula leero lusinzidde wano mu Kisenyi wensinzidde okulabika nti embeera tuzitambuza bulungi nnyo mulamwa gw'olunaku olwaleero nga nabafe abasimba automotive bantambuza okulabika nti genda mu kibuga genda bitundu ebiranye ekibuga olabike nti bantu bateesa ku mulamwa gw'olunaku tambulira ku pikipiki gye bayita UG boss pikipiki yokka egenda okukolera akasente akalungi omwaka guno 2023 ate benga kutambulira bulungi nnyo banonye matabi gabwe ag'enjawulo kamwoca ne mundeeba just 7,000 n'abakweyimirira 2 olabike nti n'endaga muntu ng'ogina nga yaddala ogenda ofuna pikipiki ku kibanja mpola nze divorce kimatovu olunaku olwaleero tuli wano mu Kisenyi twogera ku nsonga olunaku olwaleero omuntu tulina abantu ab'enjawulo ng'oluusi batabuka mu mitwe oluusi n'afuna ebimutabula omutwe bamubagamba oluusi bava ku biragalagala oluusi n'abantu ababulija mubazaalibwa nabwo obulwadde obwo olowooza omuntu ng'oyandibadde akwatibwa atya mu society mwe tuwangalira kambuze ku bantu bano batuwulirewo basuze batya muzeeyi wasuze otya tuli butereevu ku telefayina yaffe bitambula bitya waye bwe bityo akasente tekalabika akasente kalabika lwaki bakasitoma batono waye taata wasuze otya bulungi sebo amagwa akasente okalabako nedda sebo katono nnyo weewaawo butereevu telefayina yaffe olunaku olwali tulina omulama gwe twogerako ebiseera ebisinga tufuna abantu oluusi bafuna okutabuka mu mutwe oluusi ne bafuna obuzibu ng'obwo omuntu ng'oyo obadde obeera naye wangaala naye akedde ku makya ng'oluusi omutwe tegukola bulungi afunyemu oba okutabuka mu mutwe yandibadde akwatibwa atya ebiseera ebisinga bagamba nti wandibadde omutuuza wansi n'oyogera naye oba onoomukwata bulungi gwe wandimukutta otya okubwabeera tere olina kumutuuza noyogera naye bulungi nakusobola kiki ekimufuura bwe kiti oluusi abala ebambeera agamba owaayo nsobola kuteekayo kantu kange nkole ki mbe bulungi embeera yekozesa ebyo oluusi embeera yaviirako kubeera bwe bati nze kunze ndowooza mbeera yandikwatiddwa atya singa embeera eba emutabuseeko era omutuuza n'oyogerako naye walimu abakkiriza walimu abagaana era kimukwatirayo n'agaana omukulu wama ku telefayina kwe tuli wama omuntu yandibadde akwatibwa atya katugambe nti mbadde muwangaala naye mugenda okulaba nga omutwe gulinga oguvuddeko embeera etandise okutabukatabukamu kwawe nze omuntu oyo bamukwata mpola n'omukwata mpola n'owulira ebirowoozo ebimuvaamu bw'olaba atabuse nnyo nga mumutwala mu ddwaliro mumutwala mu ddwaliro bababulira ekiddako essebo oluusi nga tonamutwala mu ddwaliro wano waliwo ebisookerwako ng'omuntu katugambe nti alina ebimutabudde omubadde naye ennaku zino ng'ayogera bulungi ng'ali bulungi nerukera ku makya nga atabuse butabusi awo aba akozesa ebitamiiza bwongo ebyo naye awo omulenga okubimujjako mubikweka byakozesa mubikweka asooka atereere ye ali byenoonyeza yekka nga ye essebo abagamba nti enkwata gye mbakwatamu oluusi mbayisa bubi abantu ab'amagezi yandibadde akwata atya omuntu bwa ate okimanyi omuntu bw'atabuka obwongo aba atabuse omukwata byampaka bw'atereera omukwata byampaka bw'addamu mu layini bw'oba tomukute mu byampaka abakuba famire yonna n'agisanyawo ese wange ndowooza ye beetabuse
kisoboka okubaako embeera ey'okumubuuza nti tumubuuza wewe tuba tumutwala nikesi ng'otudde naye ngamba kati nkutwalewa. abasinga babeera nnyo n'empaka engeri abatabuse omutwe baba byempaka nnyo mpaka kati awo mwina mumusalira mu abalamu mumusalirawo. magezi ki goyinza okuweereza abalabirira abantu abalina obuzibu ku mutwe? abantu abalabirira abantu abalina obuzibu ku mutwe aba bakwata empola bwasuuka bwaba atabuse nnyo bamutwale mu ddwaliro afuneko abamusingako eyo essebo. Ekirala nga nkyali ne muzeyi okambuuza ono omukulu waliwo ekirala waliwo abantu abasinga oluusi avaako naye nga takuba bantu mayinja talaga nti omumulaba nti avuddeko mu kaseera ngaako ayinza kukolebwa atya. Takuba bantu mayinja talina buzibu bwonna naye nga muli mumulaba nti taliye. Kiteefu oba omulaba ali bw'atyo osobola kumukansolinga namutuuza nomulaba kiki ekimusumbuwa akole ki mulabe mukisalira amagezi. N'ekirala lwaki bagamba nti ababoda mwe musingamu abatabufu b'emitwe n'ennaku ezo waliwo enteekateeka y'okusomesa ababoda n'obakebera emitwe lwaki bagamba nti mumu ababoda? Era kituufu ababoda balina ebiragalagala bingi ebibakozesa sinzira nnyo bano abasula mu kkubo bano ababyanza ekiro abo teekayo ebiragalagala ebyasobole kukola ki tayebaka abeere soma. kituufu kituufu tegeeza namwe mukimanyi abasinga babikozesa naye okkiriziganya n'abagamba nti ababoda mwe musingamu abatabufu b'emitwe ennaku ezo babateerawo n'okubakebera emitwe. Kituufu naye abasinga balimba oli akwesa ekitamiiza kye naye talina ekyaba kimuwa amaanyi akole. Lwaki abantu bagamba nti ababoda mwe musingamu abatabufu b'emitwe? Soko gye sembera wano kwatira kazi naddala ffe abavubuka tuli batabufu b'emitwe kuba tubeera tutamidde. Kimanyi bulungi nnyo abasinga obungi naddala abavubuka bava ku bakadde nga bano bamuzeeyi bano soko baleke bazze ebbali bano naye ffe abavubuka b'emyaka 25 n'okudda wansi ffe tusinga kubeera batabufu ba mitwe. Ekisinga obatabula emitwe abamu bakozesa njaye bukoola nga bw'obimanyi naawe. Omukulu agambye nti mwe ababyanza ekiro abakola ekiro awo mulina bye mukozesa. Ababyanza kiro bakozesa muddo obukoola. Kati awo omusaabaze omumagezi kyalabira ku kiri owa boda nti oyo akyaka mutafuwamu. Kati nga nze ndi musiraamu abaana ndi mulamu kuba abasiraamu tetubikozesa. Kase otya? Jasa alaba bulabi kakofiira amanyi nti oyo mulamu. Alabulabika ki? Kakofiira. Tosobola kenaanika n'okuba omuti? Nedda. Era n'obwakala abeera mugumu nobanga mbikozesezza era abeera mugumu. Kwafe abasiraamu tetulabikozesa ebyo akisiru. Naye kati okubiriza otya bano abavubuka banne abakozesa ebiragalagala ne bibajjako? Abavubuka abo bakendeeza ku supiidi kale nobanga babakozesa kale bakendeeza ku supiidi yadde bebawaga kale naye bakendeeza ku supiidi. Bagamba bye bikuwaga ng'obinywedde okwongera supiidi. Byo bebawaga naddala abaana balina Mirembe Road awo. Abaana balina Mirembe Road awo si bangu. Kale tweyaza bakuyisa ani? Bampisa Habibu. Weewaawo ku terefayina yaffe omulabi omulungi olunaku olwaleero tuyinza kukwata tutya abantu nga bano mu kaseera nga omuzudde nti omutwe gwe guvuddeko oba nga ayina ekimutabudde mu bwongo mu kaseera nga kano tulina kusooka kumwebuuzaako n'okumuteekateeka tumuteekateeka tutya kulabika nti abeera mu society weewaawo ng'atagudde tugambe nti ddalu lyetagisa okugenda ebutabika. Tuyinza kukola tutya? Mbakubiriza mwenna mutuule wansi abantu nga babwe batyo sooka oyogereko naye mubuuze ki ekimusumba oluusi abatagudde eddalu naye ebizibu ebino ng'omukulu bwagambye oli biyinza okumuggyako. So yembeera bwetyo gye tuwangaliramu bw'omuzadde ali eyo naddala abaana abato abakulu. Omukulu atugambye abavubuka batera okuvaako. Nze Divoshi Matovu nsinzidde wano mu Kisenyi n'abatuuze ndowooza zowulidde za abantu sekinomu sindowooza za terefayina era sindowooza zange ng'omuweereza nganze Divoshi. Ntambudde ne Robert Kalemera ku kamera. Producer Kwefu, back to you Saimo Kawalaza ne mwana mulaffi mbere bulungi wangaala.